kumpi bw'otambula mu buli katawuni osanga mu bizinesi ez'enjawulo era bangi batandikawo bizinesi ezimu mu kitundu ekyo. Katwogeddeko n'abakogo ku ki ekiyinza okukuumira mu bizinesi nga waliwo okuvuganya. Okusinziira ku bakogo ng'otandika olina okusooka okukola okunoonyereza wawooteeka bizinesi yo. Eggwanga mwoli, ekibuga mwoli, mulimu bizinesi nga teziflourishingira mu bibuga ebimu oba mu nsi ezimu. Kati omuntu aba ayagala okutandika bizinesi naddala wano mu Africa ne mu Uganda alina okutunuulira environment engeri gyetambulamu. So mainly tuli bantu for example ba cash. Kati kizibu nnyo omuntu okutandika bizinesi ezidiringa ne digital currencies and what. Kigenda kuba kizibu nnyo. Ekiddako ebipima entandikwa gy'olina awo kikuwa obuzito bwa bizinesi gy'oyagala okutandika. Kibi nnyo okuba ne planning ya bukadde 2 ate mwena akakadde kamu. Ekitegeeza kigenda kuba kizibu nnyo. Abantu abamu bamanyi okutya olw'okuba buli kimu kiringa ekikoleddwa ne babuuza oba banasobola okuvuganya. Abakugu bagamba nti akatale akaliwo kamala. Bakasoma batumala. For example, tuwadde ne census ne batugamba bannayuganda bokka tutuuse mu miliyoni 4. So ngamba nnyo abantu nti business wadde olabye nti waliwo agikola kituufu osobola ogikola ate naawe n'ofunamu. Kubanga bw'ona olimitinga ku market gy'olaba market tulina kye tuyita economy ne kye tuyita market cap. Nti market eyo erina sente eziri mu market nga tezisukkamu. Kati buli bwokola ebiri mu market eyo togenda kumenya cap eyo. Abamu asobola okuba nga alina entandikwa ntono nnyo bw'ogeraageranya ne bagenda okuvuganya nabo. Mbu bano tebalina kuba buzibu gy'oli. Omuntu abeatinga competition ng'agenda ayitawo kuba omuntu abeera successful business. Bw'aba adiringa ne competition amaaso ge tagateeka ku ba competitors, amaaso ge agateeka ku ye. Osobola okubeera gwe nti ebintu byo n'ebbeeyi oba eri wagguluko naye nga abantu bagala kugula ewuwo okusinga ate oli atunda ku bbeeyi layisi. Lwaki? Nti gwe olina engeri gy'okwatamu bakasitoma, ti kasitoma wajja omusmayilingirako omukwata bulungi naye waliwo abamu n'ogenda ogulayo ekintu ng'olinga nti akuyamba buyambi okukuguza. Teeka amaanyi ku mutindo gw'ekyo ky'okola ate ogukuume. Kikulu nnyo standard okugidefininga naye ne bw'oba ogidefininga togidefininga mu butamanya n'ogamba nti eno ye standard kyokka general society yo si kyeyita standard. Olina okumanya society kyeyita standard ate n'okikola ki n'okiyitako. Bakasitoma baagala nnyo okufuna ekyo ky'obasuubizza oba ky'olanze. Olina okufuba okulaba nga kye kituufu ky'obawa. Katugambe nti oguddewo saluuni yo. Olina mukwano gw'omugambi nziguddewo saluuni. Akubidde muganda wa mugambi twaguddewo saluuni gitiyako ku saluuni eyo. Kati ate bwazze ate agenda otuuka nga saavisi yo mbi nnyo naggwamu amaanyi. N'ebyekwaso bwe biyitirira bifuuka kanaaluzala w'obutayingiza ekiddirira kuba kuggala bizinesi anti ng'olaba tokola. Kati client azze katugambe olina saluuni wamugambi olina mashini eyoza enviiri ate kateriwa ate n'omugambi ejjanca. N'akomawo next week n'ogamba ate twadde tuimportinga ate aba URA ne batukwata. Kugamba osanga omuntu nga ye buli lubeerera ali mu bintu bya kwekwasa. Tuwekaba katale kiki kati ekiriko. Banji kyobala osanga nnyo abantu nti ne waba atunda nnyaanya oba ayina zino ebintu bya bulijjo agenda okulaba eno season yaki ya butunda n'aleetawo ko obutunda n'okolako kwezo eno season yaki watermelon n'aleeta. So manya nti mu mulimu gw'oliko ki ekiriko mu ssaawa eyo. Fuba okulaba ng'okuuma obudde bw'ekyo kye wasuubiza okuwa kasitoma anti singa obusuula ogenda okuzuukuka nga taliiwo. Katugambe nti oli muzimbi oli agenda kukola akuyise omukolera ennyumba ye. Ayinza okuyita okuzimba naye nga gwe tomanyi nti ennyumba ye gy'ali mu kuzimba myezi 2 alina omukolo gw'omwana we afumbirwa. Kati ali mu kukola n'ekirowoozo nti omwana we ajja kukola ki? Kusanga ennyumba ng'ewedde. Kati olaba gwe bw'ojja nga tofaayo mu budde bw'otaataaganya emikolo egyo. N'enkolagana mu bizinesi nakyo kikulu oluusi kikuyamba okugaziya ku capital wo. Nti bwe mba basuubuzi nga mwenna kapasiti yammwe si nnene mwegatte mukole ekibiina. Bwe mukola ekibiina ne mubeera n'eddoboozi limu ne mubeera ne chairman. Chairman oyo asobola okutuukirira manufacturer n'abawuliriza kubanga baali mu kuwuliriza bangi. Ti ne mubeera baakatale nga mwegasse eddoboozi musobola okugamba emisolo egyo bannange bagikirize naye obeera wekka tokwatagana ne neighbor tokwatagana n'olirwa kuba atunda ekintu kyekimu then tewali kye musobola kukola. Ebisoomooza mirimu oba bizinesi bibaawo naye engeri gy'obivuunuka kikulu okusobola okusigala mu katale. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, Cospark TV.